Webale nnyo bannaffe abeetabye mu lukungaana olwo. Kakati nno mu lukungaana lwe lumu ebyokwerinda byabadde binywevu ddala era abasesi baffe basobodde okutukungaanyiza emisoso gyonna engeri gye gyanywezeddwamu n'engeri abasirikale gye basobodde okubanga beebulungulula ekifo kyonna okuva mu bitongole eby'enjawulo okulaba nga olukungaana luno luggwa mirembe nga tewaliiwo akoseddwa. Ebyokwerinda bibadde binywevu mu kisaawe kya Bugembe Stadium mu kusaba okwategekeddwa ekkanisa ya House of Prayer Ministries International era nga buli kanyomero kabaddemu abakuumaddembe. Mu bano mubaddemu abajasi b'eggye ly'eggwanga, counter terrorism abalwanyisa obutujju abambadde engoye za bulijjo kw'otadde n'embwa enkombi z'olusu. Embeera y'okwerinda ebadde egguluggulu nga buli obwedda ayingira abadde akeberebwa awatali kutaliza. Buli mulyango oguyitwamu abantu wateereddwawo ebyuma ebiyitwamu abantu wabula bonna abakkiriza baagondedde ebiragiro ebyassiddwawo. Wano amyuka omubaka wa Pulezidenti e Kasanda Simon Peter Kaswabuli era akulira ebyokwerinda ku kanisa ya House of Prayer Ministries International yabaddewo ng'alondoola ebigenda mu maaso. Wadenga abantu babadde bangi nnyo naye buli omu yazze era bw'atyo n'addayo mirembe. Aye neebaza ku lwa Pasita Bujingo oyo ne bawankubaire bamwogerera ebyenkanawa ayinza byalema abasinga abasumba ekigere kino nga tekisobola kutambula. Aye yendi kubita yonna yonna baliko basinga yawaire wiiki namba kubanga abantu abakoze amagoba bakoze batya bagakoze ate neebaza nti aziramu kwegulumiza. Abali eyo noone ekakule mwena mwize mwetuukirire kumuwona ekine kyamagero omukama Katonda yeeragire nga niyonyera maani kubanga nonkenda gwire nenga bantu tebakaali bawulira ikendi. Ayo tusombye abantu babadde bangi betusombye bangi abalala tebagayina bugaye nga tulaba tukooye babadde bangi abantu bakyajja bali makubo bangi. Teeze sebo Pasita Bujingo yabale kujja n'olwala ajjenga amina mukama muwa omukisa mukama anweze ni twena abantu bange bakaire bange bakyala bange mbetaaga mwide tulokoke tube ekirala. Bya Ora Gabdel, Salt TV, Omunyo.